Kale tugenda komobwa okwabobwe ennaku z'omwezi 20 omwezi ogwokusatu omwaka 2022 Jacobo Lokoli Oulanyah Mukama Katonda yamujjabula ombwensi eno onakolera kwa Parliament nate bakinoganyiza nti ekiseera okubanga bamusabira n'okujjukira emirimu gye yakolera eggwanga ly'etu Uganda. Onagamba nti yadde gulube gute waliwo abasuubizemu ne bagana okubanga ate bituukirira naye bewaddeyo okubanga ate bamusabira anti atamanyi mpewo y'emagombe yayinza okumwa mu olubugo. I, Jacob Lokoli Oulanyah, swear in the name of the Almighty God that I'll be faithful. Zali ennaku z'omwezi 2 omwezi ogwokusatu omwaka 2022 nga leero omukulembeze gwanga bwe yavaayo n'abika mu butongole okufa kwe yali Speaker Parliament Jacob Lokoli Oulanyah. Amawulire gano nga tegannabaawo waliwo ebintu ebyaliwo nga Speaker okusituka n'aggala Parliament ekiseera ekitali kigere. Okuzika kwa Oulanyah nakwo kwaliko bingi ebyali bikaawa kuno kwe kwali n'embalirira eyayogerwako bannayuganda bangi ekyaviirako abaka abava mu kitundu kyakyo okuva mu mbeera nga balaba omuntu waabwe ayisibwamu amaaso. Kinajjukira nti omugenzi Oulanyah ajjukirwa bwe yakunga ennyo ababaka okubanga banoonyereza ku bye boogerako mu lukiiko olukulu lw'eggwanga okwenyigira mu by'emizannyo ssaako n'okwagala nnyo ebintu eby'okusinza n'okwagala Katonda we. Trading. It was not a joke. We were trading when mosquitoes are sleeping. Let me first tell you the greatest. Mu ngeri y'emu era kinajjukira nti Parliament yatwala ddala akabanga ng'abantu bagenda maaso n'okweyiwayo okungubagira omugenzi Oulanyah. Mu kungubaga kuno kinajjukira nti kyakkirizibwa buli mbaka Parliament akwate akakadde akalamba akateekebwa mu nsawo y'Oulanyah akaali kagenderedde okutambuza ekitongole kye eky'okuweerera abaana batalina mwasirizi. It proved to me that in life we shouldn't off only for one thing. There is also another door God is opening for us. I want to thank the Right Honorable Speaker Jacob Oulanyah for sponsoring me after my P7 class doing my PLE. Mu bimu ku byakkiriziganyizibwako kwe kwali okuzimba eddwaliro erya kansa ery'omu kibuga Gulu ssaako n'okumaliza ennyumba egaali kwoleka eyali tennaba kubanga efundikirwa. To date we haven't realized that commitment to procure a PET machine at the Uganda Cancer Institute. We committed to support the orphans that were left by the late that he was paying. And indeed, as members of Parliament, we made contributions to the Oulanyah Education Trust Fund. Era nasanyuse nalabye nti abaana basoma yali asomesa kuba fezaffe basically zaali za kugenda mu education fund abaana basoma era nawuddeko nti waliyo neyakoze obulungi yafunye mu senior 6 so ekyo kizaamu amaanyi naye bannange abantu abeetema ebintu baali bangi tugenda kola kino ennyumba biki amazima gali nti bw'obanga tosobole kola kintu teweetema. Kakati omubaka omukyalo okuvaamu Lulusakero agenze maaso n'okutunnyonnyola okungubaga gye kugenda okutambula okutuukira ddala ng'ennaku z'omwezi 24. And then tomorrow and Wednesday as Parliament, according to the program that I've seen, we are having a tribute in memory of him as well. And then on 24th we have a motor rally that has been organized in his honor because you know he loved sports and especially he loved riding. And then on 25th we shall have a memorial service at his home, ancestral home. Mu ngeri y'emu y'omubaka okuva e Chekwi County Moses Alepa asaze okwambala nga mugenzi Oulanyah era agenze maaso n'otulombojera lwaki alabisa ati. His dress code was bow ties. I rarely put on bow ties, but today I have put in remembrance of him. Of course, that aside, there are many other things really that I fondly remember about him. What I vividly can remember is about his research-based type of debate. Abamu ku bakaba Parliament bakyagenda maaso n'okutendereza Oulanyah ebirungi byakola
ebimufuula okubanga wankizo mu bakubiza Parliament yena ababaddewo. He was really fatherly, he was parental. Though some of us, this is our first time to be in Parliament, he would be somebody who would talk to you how things should be done. You should be good at taking time to learn how things are done in Parliament. You should not rush. Yakubomolanga ng'asaba eggwanga ndowooza engeri gye tusobola okumusasulamu okumujjukira nga twekubamu byetulekera byetukola ababaka ba Parliament tekyali ya kibuggwe yagalanga nnyo ebintu bya facts ne research. Kale ekiri babaka ba Parliament ne speaker ali mu ntebe okulaba nti oba akyamenezaninga that standard nti abaka bapresentinga ekintu ekirina credibility. There's no question that the Right Honourable Oulanyah was an amazing man, high integrity, high expectations of members of Parliament, high standards he expected of us, and therefore we definitely do think that he was a great loss for this nation. Raso TV, Zebrese Girinya, ne Eric Sebalamu, Omunya.